Yes, Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyagoberera omukutu gaggadde ogwa Red Zone TV wabula naawe atana subscribinga nga bulijjo era nyongera okubanga nkujjukiza okusaba n'okutegeeza nti kkirira bukkirizi wansi awoolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obere nga otambula naffe ebbanga lyonna amawulire genkuleetedde essaawa zino zennyini nganze wekiri titubeerawo wano kubanga tukuwa updates buli kimu ekigenda mu maaso buli ddakiika buli ssaawa n'obeera nga ate naawe tosigalira mabega kakati waliwo abagenda okwebuuza live ziriwa ng'era bulijjo njagala okutegeeza nti just kugumiikirizaamu katono nnyo live zijja essaawa yonna naye nga kyenyinza okugamba essaawa eno yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga asimbula ne ttiimu yonna gy'atambula nayo okuli ab'amawulire okuli ttiimu eya security okuli ttiimu ey'aba professionals boyinza okuyita ba elites omuli ba leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi onaava okwanukula ab'ebigambo amaze okubanga abaddamu mu mbeera gy'abazzemu gye nkutegeezezza emabegako awo gw'abadde atugoberera ate essaawa zino zennyini njagala okutegeeza nti distance eriwo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze mpanvumukko naye era nga si nnyo wabula nga mpanvumukko era live ziyinza okukeerewamukko ng'era bw'obimanyi emikutu egimu giyinza okwanguwa ne gikuweereza emikutu emirala giyinza okukeerewamukko naye nga amawulire geego bwe mbeera nteefu nga bwe nakugambye ekimu ku bintu ebyabadde bitwebuuzisa ebibuuzo ebingi eno tebakubayo tiya gaasi simanyi lwaki tebakubayo tiya gaasi sinalabayo yadde akakebe ka tiya gaasi nga kasala sinalabayo yadde omusirikale akuba abantu kintu kino kyannemye okutegeera naye mujja kunnyambako ogenda mu comment section bw'obanga ddala osibuka Ishaka osibuka Bushenyi oba Erukunjiri gye tulaga onambuulira lwaki eno tebakubayo tiya gaasi naye nga Red Zone TV kwe tuli tugenda kubanga tukutuusaako byonna wabula kati nzize bagumya nakubategeeza nti ttiimu zonna ziri set buli kimu kiri taratibu nnyo jasirwa kuba nti embeera ejja kukeerewamukko olw'embeera ng'era bwe twabadde tuzikutegeeza ya Robert Kyagulanyi Ssentamu entambula kati zakyukamu si bye byaluli kati live zikeerewamukko naye nga emikutu egimu gijja kuteekayo mangu emirala giyinza okukeerewamu naye nga buli ngeri yonna tulina okukifa bakula tulina okukutegeeza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gy'agenda okubanga agenda naye nga ttiimu yonna abo bonna mubamanyi ono Mubiru James ono bamuyita Katongole Julius Mumiransanafu then bali wamu ne Honorable Muwadanku Nnyingi Honorable Nyeko Deriki owa side ze Makindye West jali naye ate mu ovulo eyo omusajja ze yabagamba nti mubeera mu pampa fenno bena tugenda kuba tubikutuusaako tuli eno buli kimu ogenda kubanga okifuna kamera zaffe eza Red Zone TV tugenda kutetenkanya tulabe nga buli wamu zibeerawo ng'era bulijjo ffe bwe tutera okubanga tukola okutuusaako byonna ebiba bigenda mu maaso mu buli area Robert Kyagulanyi Ssentamu waali Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okuyita ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera nga abeera tugenda kubanga tukutangaazaako nga tukubuulira embeera nga bwegenda okubanga etambula nkusaba ekintu kimu kwekuumira ku mukutu guno bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna embeera ejja kuba ekutuukirako ddala bulungi nnyo nga bwe wandibadde okisuubira ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV emikutu mingi gye tukozesa okubeera nga ate tukuweereza amawulire era nja kukusaba ggwe atambula naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tofaayo bw'obanga otulabidde ku Red Zone TV tofaayo bw'obanga otulabidde ku Uganda 1 tofaayo bw'obanga otulabidde ku Shalom Television Uganda tofaayo ng'otulabidde ku mikutu egy'enjawulo Uganda 1 ne ku Facebook gyeri bagiyita Uganda Media 1 ojja gigoberera era nayo ensonga zibeera zitambulira ddala Red Zone TV eya Facebook twafunyemu obuzibuzibu okulaba nga live yo tezibeerayo naye oluvannyuma tujja kutereeza ensonga eno katusuubire wiiki eno gwena ggwerako tunagenda okugenda mu wiiki ejja tujja kuba tutegedde ekiddako either oba Red Zone ya Facebook ewummule oba esigale ng'eweereza tujja kuba nga ate tukibategeeza wabula nga kati ssaawa zino zennyini omukulembeze w'eggwanga ali set njagala okutegeeza nti asimbudde ekyo kyo njagala kiba confirminga nti amaze okuba nga asimbula okuva we yasuze okubeera ng'ayolekera district ya Rukunjiri ebimu ku bifaananyi byenkulaga bikulaga ekyaliwo mu mirundi ebiri Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency gye yali agenzeeko mu district ya Rukunjiri ebbanga lyonna eraze nnyo obuwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu era ekyo ekifaananyi kyolaba oyo yali 2018 nga yakamala emyezi mitono nnyo mu Parliament n'agenda
okunoonyeza akalulu omukyala gwe bayitanga Betty Muzanira eyali ayagala obwa Woman MP obwa Rukungiri district eyo yali by election ebyo nabibannyonnyodde sijja kubeera nga mbiddamu omulundi gwe yasembayo okgendayo embeera yali ndala nnyo kyova olaba kati ssaawa zino njagala okutegeeza ate kyewalabye entuŋŋamo kyewalabye ebushenyi kyewalabye ebundi bujjo ate kino kyogenda okulaba e Rukungiri kyo kigenda kuba massive tonnakirabako wantu walala wonna oyinza okuba nga wasemba kiraba Kaseese oba nga wasemba kiraba side z'Ebusia oba Embaale kubanga Rukungiri nayo yemu ku districts ezikyasinze okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi era tugenda mu kitundu Museveni gye yafuna obululu 66 mweno area wadde tugenda simbulawo Museveni we yafuna obululu 66 mu constituency namba Sam Kuteesa yamuwangula ng'ali mu bululu mutwalo mulamba plus figures njazikuwa entuufu naye nga Museveni yafuna obululu 66 kati neyo gye yanyiigira gye yajja obusungu n'agenda ate agenda mu nsiko kati nno njabbi kunnyonnyola ebyo naye ng'essaawa eno yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga omulonde amaze okuba ng'asimbula okwolekera asayidi eza Rukungiri beera ku Redzone TV byonna obeere ng'obimanya tuwuliziganye